Mwanyinaze. Wanji. Ogamba otya? Ndi wano kulikayo. Komyewo. Nange nkomyewo mbaddeyo ku KIRIBEDDA. Era saakuleseeyo. Noonya mirimu Mukama nnyambe. Gye nsudde enkeseeyo nfune emirimu. Mwanyinaze. Nali nakufunira omulimu gwa restaurant n'ogugaana ate kati wazzeeyo okunoonya emirimu. Ate naawe leka kuŋŋamba restaurant. Restaurant ki eri gye wali onfunidde? Nze namuva Bulaya wagenda okulaba nga restaurant nsobola ogikolamu. Naye ate ekyo kirungi bw'oba onoonya emirimu kyensanyudde naye gw'ogufunye. Sinnafuna naye Mukama ajja kunnyamba. Kyemmanyi nja kufuna. N'ekirala. Kansa ekinoonyesa emirimu. Ebbanga wano bukyanva Bulaya amaze ebbanga ddene naye omwami tankubiranga kasimu. Ekyo nakyo kimmalamu amaanyi. Gwe gw'omukubirako ye. Leka ate naawe mwanyinaze kumbooza bw'otyo. Nedda abantu banenya nnyo nti gundi tankubira naye gwe oba omukubira. Nze ssente zimukubira nga nzijjeewa. Leka naawe. Nze nsobola okuba n'oyogera naye. Kanso omuntu akwagala ebbanga ly'emmaze yandibadde yankubira dde essimu. Ala lutondotondo omuntu oba naawe omwagala munoonye. Kati mwaka mulamba bukyanva Bulaya. N'oŋŋamba mbu kati lutondotondo. Nkubuulire mwanyinaze ebyo ebintu bye mukola si bituufu. Essimu olina naye alina omuntu akwagala oba gw'oyagala bw'atakunoonya ggwe ng'omunoonya. Kanso oba wavaayo nga mufunye obutakkaanya. Tewaliwo nnyo buli awo naye yakeera nkya n'aŋŋamba nkomewo ndabe ku bazadde bange. Naye ayinza okuba nga yangobera mu lukujjukujju. Kati olwo abaana baffe. Abaana. Kati y'ensonga lwaki nnoonya ekyokukola nfune ssente. Ndabe nga nzirayo nsanga abaana bange. Awo nno ntandise okutegeera. Oddayokko n'olaba. N'ekirala. Kanso. Maka muno Nalukenga ayitiridde okumpisaamu amaaso. Bannange ate era mwazzeemu nga nali nabikoowa. Kanso nakomyewo nga nva okunoonya emirimu. Ne ŋŋamba omwana omukozi andeetire ku make-up we. Nandeetya ne Nalukenga kye yankoze tosobola kikkiriza. Awo mwanyinaze gwakusinze. Kubanga gwe naawe mulamu w'omumanyi buki bulungi. Oyinza otya okukozesa ebintu bye nga tomusabye olaba ayomba ku buntu obutonotono. Olaba leero zze. Olyawo. Ngenda notambula n'akakazi bannaaye. Ogenda nojja nako sina bwe njogera naawe. Kakubeerako ssaawa binda oba kaba kakulonda bulunzi. Oba wakajjawa. Kasiiko kalowooza omusajja olina kuba ng'olonda mulonde bulijjo dda. Alinga yakwetippako n'ekikwansi. Takuta. Ye leero omudduseeko otya? Nedda nga batuweze tuliwali mugundi mu saaluuni. Nekagana kaneetoololemu nenkaddukako nenkalikali. Wamma kwe kulabikako. Naye ndiwe nga tubizizza ebbali. Bizinesi eyimiridde etya? Sikuki nti bizinesi egudde. Omwenge guweddewo tetukyalina kyakutunda. Luli Max yali yeegobye. Nga yeegoba ku lwaki? Tewakyali ssente ze tumuwa, takyasasulwa. Abanja ssente ne landiroodi tava wano. Muzeeyi yakomyewo era. Abanja emyezi 5. Bala wabula ekigambo ekyo mpulira nkikooye eky'okugwa buli ddakiika. Biza egwereddewo ddala ddala ddala. Ye, ebbaala eweddewo ebbaala egudde. Kale tugenda kukola tutya? Nze amagezi ge mbadde nnyinawo. Waliwo omwami juzi yajjako wano ng'ayagala otuwamu kasente. Ebbaala tugitunde okusinga okufiirwa. Atuwemu ssente? Yali agaba ssente mmeka oyo? Ekyesente saakibuuza nnyo kiri awo naye ne bwatuwaamu 5 oba akakadde kisingako okusigaza 0. Olaba otya? Baana yange. Naawe. Kati yagala ebbaala eggwerewo ddala ddala nga tulina nakyofunidde mu ddala. Ika naawe. Nga naatunda ebbaala yange simanya 5 oba akakadde. Nawe mayise nemigazi n'akateeka muno. Buli wenzija nemugambe mwenge temuli ngamba wa ssente tomuzza ssente. Zisobola nakukira ku makya nijjako ebbaala yange. Kati neegudde. Nuba omusente omusajja agogamba ayinza okumpa ayinza okukira ku makya nembunywamu nentyakamu abakazi nze omumanyi ku bakazi nebbi. Obuzibu bwange obumanyi. Tiwulira bw'oyogera ku bakazi. Kuba nze bbaala ye Robert ye bbaala. Kati ate gwe n'ogenda n'okwata ebintu bye nga tomaze na kumugamba omumanyi.
Hell, osanga nakozeemu ensobi. Naye yandindekeddemu akatibwa k'obwassenga w'abaana. Kati yeggwe make-up obu yaddawa? Owange yaggwawo kanso era singa yabaddewo sandisabye mwana make-up wa Nalukenge. Naggwawo n'otoŋŋamba walibadde waŋŋamba dda nti kanso njagala kwekolako. Nenkuwa ssente n'ogula ebirala mu kifo ky'okudda ne Nalukenge okutabuka. So nnaate kanso. Tolaba nti gukusinga. Awo nakozeemu ensobi bansonyiwe. Komyewo. Kulekayo. Wakomyewo dda n'otamu. N'akakomawo. Kulekayo. Oleta? Tewali. Lwakuba ate mulamu waŋŋambye mwafunyeemu obutakkaanya. Ate butakkaanya ki? Sina kye naamukoze kayira olaba ekizibu. Akwata ebintu byange bye nneekozesaako naye n'abikozesa. N'atuma omwana mu kisenge kyange awo sigala ayingire mu kisenge kyange. N'aleeta ebyokolako byange byonna n'abiyiwa wano ng'alinga agamba nti yennyini byo. Nga nange nnyini byo sisobola biyita kubijaajamyawo. Ekyo kituufu era tubyogeddemu wano nakkiriza naga gwamusinze era omusonyiwe. Nedda lwaki tokwata ssente n'agula ebibye? Ngenda muwa tofaayo naye musonyiwe ebintu ebyo. Ogenda muwa? Kyogambye mu nsi otalinamu ssente zegulira bintu ebyo. Ebitaweza na mitwalo 3 lwaki ye tabyegulira? Naawe omanyi takola. Takola? Gy'atambula ekitafunayo ssente. Nalukenge badde nsaba tuleme ate kuddamu eyo efuuke topiki musonyiwe naye akitegedde twogeddemu ngenda muwagula ebibyo kitegedde ate naawe toyomba nnyo ebintu ebimutegeera nti naye mukazi ayagala okunyiriranga ggwe. Kituufu naye agula ebyo kuba kumpisaamu maaso. Nze ebintu ebyange byenkozesa ate yabikozesa ngaani? Omusonyi? Nange. Omusonyi? Kale musonyi. Kati ekyo tekiwedde? Kanso simba waawo. Nalukenge alina okumanya nti ndisenga w'abaana be. Ekyakimanyi wamma tokimanyi. Ono mwannyinaze ate mwannyinaze tabasenga w'abaana. Okitege saakira ku machanel nezijja ku business gye ntambula n'eraga mu bantu n'esomera ku bantu kwe newerera amabanja kwenzimbira kwenkwanira kwenkolaki kwe nimbira abantu kwenferera ate njejjeko abantu bagawulire mu nkubo nti ebbala tekyali yange. Kati no yiye gute ogenda besomerako ki? Nze ndaba solution eriwo kutunda oba kwongera mu capital. Tujja kuyiya business endala eno yo yeeganye mu butuufu ne bakasitoma tebakyalinyirawo ddala bakiraba nti ebbala yango. Oba mwaba tasikiriza afunira abawala abalala. Kugayagala male kuyita buti. Kana we nokubawo ne solution mbira ng'omukazi omuyiiya nawe. The solution gye ndabawo ya kutunda oba kwongera mu capital ne tutandika bupya. Tusaana kuyiiya wadde gezida ogamba kutunda. Ebbala yange njejjeko goza nadda wankole ki? Ki business kyenda gye nasobola okukola. Nasoma nenoonya ebimu ne gibula kati oyagala nkole ki ekirala? Wabula oleeta solution ya kutunda mbunkere ntunde. Gwo wange yandibadde alwana n'olaba ng'ofuba nnyo okulanga ebbala tegwa. Gwe kenyinyi gwe mubamu abakozi bennina era webeegudde no mu bakozi baba balimu abagisuula. Info ky'okuyiyayiya n'otetenkanya n'obamu n'amagezi naye gwe tulina amagezi wadde n'akamu. Omugezi owandiika ku mazzi. Ekanawe ate kuntabula butabuzi. Muli okwogera kwogera jangu wandikibala ebitabo jangu tubalansinga ebitabo buli ddakiika. Ekyo ky'oyagala kyolinamu amakulu kyokka. Wajja n'obibala. Ekyo kyokka kyolowooza osaa kuddako kulowoozako bintu by'amagezi. Baere mukugwa nanti bala ebitabo. Ndowooza neyo gy'onywedde ogisasudde anti osasula nnyo. Ese munso kyokka kositandika kuba n'okunywa akacupa akamusigama tikasobola okukera ku makya ne kasuula ebyo. Akakamu konywa leero n'ekyanono n'akamu kye kisuula ebbaala kyovula togisobola gitunde tunaye tugiwone. Tolina amakulu wabula aliwo kizwa natomera. Nalaga mulimu egitunde ekibala kigudde tufunya tuwamu ssente tolina magezi yagayina ennyo awandiika ku mazzi. Naye munene mwannyoko akyala takyaluka akooya. Nekitegeeza onnengezebwa otyo. Kakati Bere n'ekirala twabadde twogeddemu naye naye ngakkiriza kumufuniyeko kasente miliyoni nga 3-4-5 afune ekyokukola. Ekyo ndirwedde nkyagala. Bannange sijja balimba nze ennaku zino siri bulungi sirinamu ssente. Sirina
ate nali nkuwa 3 n'ozigana namala ozikozesa ate kati mungamba mbawe sente kyogamba mu nju muno ba ku account toyinaako wadde miliyoni emu gy'osobola muwanagira ng'agenda akakadde ezo si sente kati ate akakadde asaba bukadde 5 atandikire ku ezo bannange kakadde kakole ki naawe kyendabye eddiya kikino nze nina asobola otuwola sente ne bwatuwola miliyoni 3 tumuwa agenda ayagala 5 kale nsobola omukkirizisa n'atuwa 5 nga temuli magoba era amagoba mwegali sente zizaawa ziwewola nga temuli magoba mwanyinazi leka kugwa ku nkonge otuuke n'okunewolera sente mb'ozimpa ekitegeeza toyagala kukola nalukenge kiki ennyo ky'oteeka ku mwanyinazi atuuke okwewola mbw ampa sente twala obudde nze nja kulinda paka lw'onoofuna sente muntu abadde amanyi okuwonya nti ogenda vaawo wano tukoleka ekyo kye tuba tukola kasita tutegedde yiiya naye bizinesi gy'oyagala okukola bwe nanfunye sente okole si kufuna ddiya kanfuna atuwola twawola agende kyayogedde okiwulidde kati ate neewola ate biddemu akuteekamu amagoba ng'agumiikirize kale ne muba temutadde magoba nze nja kwogera naye alemejjokamu magoba mwanyinaze togwa ku nkonge twala obudde wamma ng'onoonya sente ekitegedde nane mbadde manyi omuntu akuwunya ogenda okola ebirala oveewo wano nalukenge kyogamba wano mbafuukidde mugugoti okootuka okugamba nti weewola sente mwanyinaze ampe ngende nkole togwa ku nkonge lwakubeera nsi kale kati obanga atayagala kuva wano nkolaako nakwetera ebyokunywa bannange badde manyi omuntu akuwonyeeko ogenda lwaki temukwatagana omulabye munnakazi naawera kale ate awo nsobi ki gye nkoze naawe kansu tolina nsobi gy'okoze nsobi ki kirabika ye kuba agenda n'ayogera bingi mukazi olabika tomumanyi kansu wandibadde otegeera mukazi wo Rachiza. Lero nze mukusinkana. Sinkanye. Era tesebo. Mugamba mutya? Tuli nyawo. Kasibeta nyawo. Je tuli. Kiribedda agamba ki? Kiribedda talina buzibu buno. Buza kukiza. Ugamba otya? Buza olaba omwana yakura. Mulaba nange. Ate bwa kusinkana asanyuka nnyo. Kakasa. Yakura kati nzolaba. Mbadde nva ku saluuni kusala enviiri. Nva ku saluuni. Inyo soko ndabe ndinta. Soko ndabe. Inyumya? Onywe naye olinga omwana omuto. Nze? Ndaba bulungi. Nkulaba bulungi. Siri muto. Ate omwana omuto olaba kalita yaffe y'abakiga eno ye fashion eriko. Basala nsale lwakuba nze nalwawo. Nandi kati wano oli mu Buganda abakazi bakula abakulu basale basiba enviiri. Kati olaba nze naali badde nsiba. Naye embeera yaffe ogimanyi mukiga wange talina sente za kusiba. Talina. Ate mukiganga musasula bulungi. Kituufu. No omusasula naye nga z'omusasula apangisa ku ennyumba n'asasula kati nampa ekyokulya ate nziremu umusabe ez'okusiba enviiri gwe tolaba mba mukalubirizi nnyo kati yangambye nsale nange nintabikaalubirizi ningenda ninkasala kana. Nkulaba. Nkasaze. Ekyo mbadde nkubuuza. Ku nnyumba bakyaba banjaayo oba tebannaba? Ku nnyumba oyaterera asasula. Asasula. Kubanga watukwatamu kati emyezi bwe gyagwawo kati naye natandika okusasula. Naye webale bambi kutubeererawo. Tutalina buzibu. Ate mukiga wange oyo alina amaanyi. Ayina amaanyi akola bulungi. Akola. Olaba nange ensiima. Musajja akola bulungi. Ate tubeereddewo. Kiribedda. Kiza wuno saba amata. Bakuwe ku mata onyweko. Kirawo kyonna kyamata. Kiribedda. Onanywa amata. Ate kati olaba watumanyiiza nnyo buli bwe tukusinkanya tulowooza amata. Kanneekebere munda abeewo bakasente mwekali. Ago olina muto osobola kubula kiza. Lusibula. Agwe? Ewakuno ku kyalo tasobola. Amata gagano bagenda kuwa. Sirika bagenda kuwa amata. Ogalaba kwata amata. Kwata amata. Tokaaba. Olaba? Kati febwe tukulaba. Tojja.
esanyu lingi kubanga tuba tumanya mata bambi nayanza kutubeererawo webale nawe ndi musanyufu aterera mukiga akola bulungi talina buzibu naffe webale kutubeererawo katugende tunywa amata twakoya kwenda kasana katukubye ago mata tojja kale tojja mata nga mwalabye n'ebizibu manya twalabye n'ebizibu mwana wange ebizibu byatujjidde twalabye nabyo munaye Maria omwana wange omwana bamutubyeko nkitegeera kyoyitamu omukazi okwetikka olubuto myezi 9 naye n'akomekkereza ng'ayanjala ngalo kiruma nange mukazi muno nkaaba mumuli mu mutima nkaaba lwakuba sisobola gakulukusa omanyi kati omutima gwakapa naye nga nkulukusa munda muli mwalabye walabye numirirwa wamu naawe Maria nkubuulire nazadde omwana afaanana kitaawo omwana w'obulenzi omu bwati gwenzaalidde Kamadi muzeeyi wange yennyini ng'omwana afaanana Kamadi nga bw'olaba bw'afaanana kwabadde kusaalirwa kwa maanyi omwana w'obulenzi asoose yabadde na mulenzi omwana yabadde mulenzi omanya amawulire nagawulidde naye mbadde yabadde mulenzi Maria omwana yabadde wa bulenzi ng'afaanana kitaawo nga bw'olaba kitaawo bw'afaanana wali wempulira nga ndijjukira mpulira nnaku ku mutima mwana wange twawukabyadeka ate bw'oyogera nti yabadde afaanana muzeeyi kuba ekirowoozo kigenze ne kinjigira nendowooza oba omwana olubuto walufuna mu musajja mulala nti omusajja ono kyatuuse ekiseera n'akima omwana we nga yamututte kisoboka Maria ogambye eki nga yabaddeko kitaawo omutuufu n'amukima n'amutwala naye mwana ogwo bunaku lwaki ombeezanga munaku lwaki oyoganga okunkabyanga amaziga njogeddeko bwogezi naye bw'aba yabadde wa muzeeyi Kamadi ate ogambye yabadde amufaana kitegeeza nkugambye nga bw'olaba kitaawo bw'afaanana n'omwana oli bw'abadde afaanana saa zino kwena ennaku gye ndimu bwe ntigana amaziga n'otandika ng'omwana abaddeko kitaawo omutuufu siyinza kuwakana abakazi b'ennaku zino babuusa abasajja olubbobbo n'omwana atali wuwe asobola omufaanana ekyo kyo sikirinaako kubuusabuusa Maria gwayogedde ekyo Jawalekoso. Kale nyabo. Nawe jeba. Kale so. Sanyuso kusinkana. Kale sebo. Mwasi wa mutai. Ebyo nga sibitegeera bulungi. Oli Muganda? Of course ndi Muganda. Mbadde manyi odi mu Kiga. Siri mu Kiga naye nzo mmanyi. Sikumanyi. Tomanyi. Kakati nze. Nze Master Muwonge. Master Muwonge? Ensomesa wali ku KIRIBEDDA Primary School. Yawali. Ensomesa P3 SST. P3. Okoma P3. Fe turi wana abakiga. Fe wanu wona KIRIBEDDA batumanye eno yonna. Turi bakiga babiri. Tiwala batatumanyi wana. Kyogamba babamanyi nnyo okusinga nze. Nnyo. Mbazi gwa atamanyi gwe weka. Kati gwe nze obadde omanyi? Nange sikumanyi. Tolanga kyewuunyisa ng'oli wa ku KIRIBEDDA. Mpozi wakaja ng'oli mupya. Nefe nga batumanyi. Ku kyalo kuno kwonna bamanyi ku KIRIBEDDA nze musomesa we SST aliko. Ogambye kozi muli bakiga. Turi bakiga. Muli babiri. Turi babiri wano ku kitundu. Omwana wono bw'anaaba akuze. Lwaki tomuleeta ku KIRIBEDDA wali primary school ne musomesa SST? No mwana nga muto nnyo. Ono omwana muto. Anti ngamba nga akuze. Twakamuzaala omwana we tusubira tanaba n'okwogera. Ate kata asome aba asoma biki. Ajja kwogera. Oyagala sente. Ajja kwogera tayinza butayogera. Olaba kati ne size eyo gy'alimu. Nsobola omutwala ne mu coachinga. Bwe mala kirasi kati ekawungeezi ate ntendekamu abaana bano abato. Kakati nsobola okujjanga ewuwo ne mu kucoachingira. Ne muyigiriza oluzungu ne SST. Kati agenda okukula okuvaamu nga nabyo abimanyi. Ne musomesa ne SST. Ono omwana ng'akula ng'amanyi oluzungu. Ekyo layisi. Ng'abuuza no mu luzungu. Mutereevu. Kisobokera ddala.
ono omwana omuto oyo mwana oyo anakati nga KIRIBEDDA bagamba omwana w'abakiga yayogera oluzungu ku kyalo KIRIBEDDA konna nga bagamba abakiga balina omwana ekitegeezo ono omwana bulijjo alina amagezi mugezi wuyo atandise kwogera ewulira oluzungu kati agenda okuyiga okwogeramu bwati ng'ayogera luzungu nga ntandika n'omusomesa luzungu lwokka KIRIBEDDA yo ng'afuwa bufuuyi luzungu nga bagamba omwana kozo ngambye gwe omukiga nga bagamba omwana w'abakiga afuwa oluzungu oli naye kaakati nga ndaba ebyo nga bya bbeeyi esente tiziyinza kuba nyingi bbeeyi tekutiisa nnyo omanyi kati ffe nga bwe tuli abasomesa nze nasalawo nyamba abaana b'ekitundu kino oyamba abantu ba wansi kati gwe oyo oba onfunirayo omutwalo gumu bwe guti ne mu coaching week number ng'ayogera oluzungu bulungi nnyo ne musomesa ne SST agenda okuvaamu bwati ng'ayogera oluzungu nga ne SST amumanyi kakati ngenda nsooka kuteesa ne mu kiga wange ne taata w'omwana munyumizemu nga byongambye ndabe oba anaasobola temanyi naye ajja akyagala kyogamba ye atayagala mwana ayagala ng'afuwa oluzungu ku kyalo kuno konna ayagala naye kaakati bw'oba nga nyetaaze kufuna ngenda kukusanga okunfuna ekyo kyangu nnyo bw'ojja buzzi wali ku KIRIBEDDA primary school n'obuza omusomesa we SST bakuleeta wendi oba onfunye awo mba nkufunye kakati kangende nsooke inyogere n'omukiga wange tulabe tujja kuba tuddamu sinkana nkulinze ngenda kujja naye tukaabe mpola mukama alina enteekateeka ze ayinza okuba ng'alina bye yatuwonyezza ng'alina kye yatuwonyezza olw'omwana oyo abbibwe omanyi muyinza okuleeta ekintu ne kibafuukira ekintu nga muleese ng'omwana naye n'afuuka ekintu mwana wange mali yogezaako tegeeza ki nze yabuliddwa omwana mwannyoko naye kale ebyo byonna byabaddewo naye n'obulagajjavu bulabika bwabaddemu omanya abawala b'ennaku zino mwefuula omwana akulumye nnyo wenna bw'osansagala bw'ogweri ng'olinga gwasoose wenna naakuluma ne weefuula azirise mwe temugumaako kale olabika weegwisizza eri olwasindisa omwana ng'oleka awo nga babba obulagajjavu nakyo kiyinza okuba kyabaddemu naye bannange mwana wange maliyo bimanya ebyokuzaala nabadde amaanyi gampedde nga ndi ku buliri neebase obulagajjavu bwabaddemu nagenza okudda engulumu naye ng'omwana bamututte naye kale katugume buli omu agumye munne abajjanjabi baabaddeyo ne baabadde batambudde omulala agenze kunaaba omulala agenze kuleeta byakulya ne bantwalako omwana nze yabadde naye nga neebase kale singa nabadde siina bintawaanya oba nandimaze gakuyamba nakirowooza mwana wange neŋŋamba obasenga nagambye Mariya najja n'abeera wano mu ddwaliro yandikuumye mwannyina ekyo sandisobodde ye kati muzeeyi musajja wattu ali atya atunula atya ku mwana gw'abadde alindiridde ng'emmisa nkugambye kitaawe emirembe gyamuweddeko buli watambula mu kkuba ayogera yekka mu nnyumba asula teyeebase alowooza mwana mukama akuba emiggo agukuba kuba mpulirira ddala guli ku nnyama naye mukama tugumye kino kyo kinene naye kale nkulabyeko munnange buli omu agumye munne ogenze Mariya ffenna kye tuliko buli omu agumye munne nange amaziga genkulukusa mangi nnyo twabutagalaga muzeeyi omundabira kale Mariya kankomewo mubeere bulungi